neyagala egalinga nene egalinga nene jasi bantu bange bakwano bange nganyevumu bakambwe totankula nnumba wajiretera okunyiga wajasi yajanga nyivu anti tuli batusaide ojja mirembe era tuba ba mirembe naye era obeera ow'entalo era tukulaga nti tuzisobola olwanamuko ku ntalo ate zino nnaku zaaki Victor otandika bintu bino nze ndikize nnyo naye ate era ndi wa byantalo nnyo omuntu aba azze bulungi era mukwata nga looya nze ndi looya era wajja nga yagala amagye era nga mugirayo fidyeyo yonna yonna gyetuli biki ebyakutabula ennyo okutuusa okufuna ennaku nze nakulira mu geto ne banzaala kawala kasubi ndi mwana wa Kokiroola kobab banga lyonna mbadde mu geto kati nina okubeera nga neebeereramu nga geto youth era nga omutima gwange guliko puleti ya naptown gyendi ndi mwana waayo so buli azalibwe ku Makerere LDC nga abantu bakulaba n'ebiviri bagamba noono takisobola tulina okubayigiriza nti ne mu geto wavaayo abantu omanyi batuzalawanga nnyo era nze ekyanja kyansomesa nnyo nennemera ku mitabo kanjagala jasikakasa bantu nti mwana naffe no mu geto tuyinza okubeerayo nga tuli bakabi yamani so omuntu abalowooza nti abantu ababeera mu geto obeera tebalina babaweerera baba tebalina babafaako oyinza bagamba ki kubanga gwogamba wasoma osomera bwalooyo oli kwerodi sigamba nasoma amaland friend nze nasoma naye bano ababayisaamu amaaso oyinza bagamba ki nyinza bawo example nyinza bawo example y'Obama okuva e Kenya nyinza bawo example y'abantu bangi ba Donald Trump yali akola ku TV ati president bangi nnyo abantu abastrivinze from ghetto ba Michael Jordan bani bonna yamani bani abakuinspiringa okubeera ng'osoma obwa lawyer nze teoli aba inspiring okusoma obwa lawyer engeri gye nakulira mu ghetto eyo wansi ewaffe ng'abantu babayisa bubi bagamba oyo talina sente zifuna lawyer tajja funa bwenkanya talina zifuna lawyer oyo nga abagagga era bakyewaniramu nnyo oyo katumubeko ettaka talina tasa jjajjawa lawyer neŋŋamba bwe bibaka mbeere lawyer mbeererewo abayaye bange abo yamaani so olaba nga kyewasoma kinaabayambako kibayamba tewali gwe bayinza zoganyanga wendi basobola mbeerawo I serve justice ani eyakukayalingako okumuyambako at least okukyusa embeera yejjali nnyo bangi nnyo ne music industry bangi nnyo ne mu umma nabawanga legal advisors so a lot of people bankosezaako nembayambako kiyinza kukweyisa kitya nga mu umma gye wawanga advice ennaku zino basirise nga umma esirise kyokka federation yetwala yes we understand federation ne umma kiri wamu umma ya sparking federation inakyusa music industry wa Uganda so advisors zange zakazaali zigenda ku sparkings kuleetawo nkyukakyuka mu music kiki tuyinza okukola okulaba at least tuyinayo gwe tuyinayo Silver Kyagulanyi nga ba lawyers abeesoma like aboogera ki kye baasoma tuyinayo gwe tuyinayo Silver Kyagulanyi ki kye tuyinza okukola okulaba nga tutambuza industry eno bulungi kye tuyinza okukola kiri kimu nga kijja kundeetesa drone naye kye tuyinza okukola kiri kimu antu kukyuka kola kituufu Uganda kola kituufu buli muntu akole kituufu kyalina okukola segera aleme kunyigiriza mulala kati nze ndaba industry ya music bagizinyigiriza nenge lwaki ensonga lwaki baginyigiriza
just bagitya nga tewali kirala. Olina ensubi edingana ne mama w'omwana? Ali fine, nange ndi fine. Kakyaka wano wetuli wetusinga okubeerera fine. Twalabika bulungi nnyo kati, nange ndabika bulungi nnyo kati. Ndaba ebitama ensubi ebyaluli. Okusinga luli kati nze mba ndowooza nti ffenna wetuli tuli okke. Temwetaaga kuddingana kuba wamu. Kati ffenna wetuli tuli okke. Buli omu ali mu picture eri okke. Naye mulabe ennaku zino anyirira nnyo. Naye ndaba ennaku zino nyirira nnyo. Buli kimu kiggwanga. Singa luli ate mba mwagaliza kisinga. Kati omulaba ng'anyirira nnyo. Salute. Nemaaso nekyalo. Celebrities abeesiba mu mukwano ne bagamba ate namuzaala munene okubeera omukwano mulungi era siguvaako. Siva kulaawe. Ne nikyalinze mutuufu. Kyanoonya ndi mulaba. Kyali muto. Onaatuuka myaka 4 mw'ejja. Yakukkiriza babuze. Bw'ali kulaba oli mulaba. Bwe naatuuka myaka 4 mw'ejja. Yakkiriza abakyala babuze. Yaggona nyamuddira. Kati olina emeka? 3. 3 gaka? Gonna we Katonda ng'ampangaza 1995 paka kati. Iveekebe mpaana anti omuntu waweze emyaka 3 bagamba aye okuze olina okukola ennyo kyokka wafiira ku 3 bagamba afudde muto. So engeri gye ndi omulamu nebaza Katonda nti nkuze emyaka 3 tegiwezeka. Tulina ebintu bingi nnyo bye tukozesa. Tunywa enjaga, tunywa omwenge, tunywa whisky, abaana tubanywa ice, abaana bakola ki, buli kimu bakikozesa. Naye nze nywera mu soda, tumanyi bagamba bateekamu enjaga mu kkooma. Batugamba mbusi ennungi. Ate nga gye baatuwanga etujjanjabe mu COVID. So abanywa enjaga oyinza bagamba ki? Kati ekimera Katonda kye yatonda n'akiwa n'obulamu kibeerewo ate mwe mukivumirira waaki. Naye nga banywa enjaga oyinza bagamba ki nga baginywa ne batugamba nti bagikozese bulungi naye n'emigaso gyayo gye bakolamu eddagala naye n'emigaso gyayo kati bagikozese bulungi. Too much consumption is harmful to your health. Yes. Ebyobufuzi wabivaamu ddala gwakkiriza n'obivaamu? Nabivaamu. Kyekyabikuggyamu? Nabirekera ababisobola. Nga baani? Ababisobola nze ndi munnabyabufuzi. Okukomaawo nga lwali okoze nga osazeewo okwesimba okukiikira abantu b'e Lubaga. Abantu b'e Lubaga nasalawo bakiikirire mu ssaala era mbasabira Katonda ababeereremu abali obubi abayamba abalwadde abasuuse. Nze nja contributinga nga nze kuyamba abantu naye nga si mu byabufuzi. Abayimbi abeesimbyewo oba bubaka ki ssaawa zino? Beesimbewo kubanga buli kintu kirina okubeerako akikola. Walina okubeerawo president, walina okubeerawo MP, walina okubeerawo engineer. Kati ze nalaba nga nja kubeera nnyo looya oba omuyimbi okusinga okubeera munnabyabufuzi nga neesimbyewo. Engamba ensi kanji representing mu bwa council oba kanji representing mu ndongo ne mu kuyamba abantu mu organizations eziyamba abantu yambiraawo ebirala mbirekera abalala. Bill Gates mugagga nnyo naye tali mu mining naye yalaba nga yayisobola Microsoft akankole computer. So Bezos yalaba nga yasobola kubeera mu Amazon era asobola okujja wano ino n'akola ki n'asubula obutaka. Naye yagamba waayi leka nkole Amazon yange mpumule. Naye kambakiikirire mu mateeka, kambakiikirire mu kuyimba, kambakiikirire mu kubayamba abantu abali obubi. Male.